Yes, gwakyekuumidde Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era ng'okolera ddala ky'amaanyi nyongera okwebaza nti weebale kusupportinga Projan Media. Nina, Carol, Faida Nakandi, Zawede, Olivia, mwenna mwebale kusupportinga Projan Media TV. Mwabali mu WhatsApp group mukola omulimu gw'amaanyi. Discussions zigenda mu maaso wabula ensonga endeese olwaleero yo ensonga ya mwana muwala Chosen Becky okuvaayo n'atangaaza ku nsonga eri wakati we ne Maulana. Mabegakaawo twakuleetera story nga Maulana apropose nze. Chosen Becky yavuddeyo n'abyegaana n'agamba nti Maulana banakatemba baba bazanyiikiriza bazanya byabwe baba mu katemba waabwe era tewali kigenda mu maaso wakati we naye kiriwo Maulana mukwano gwe ng'adyoka ekibagatta gwe mukwano ogwo ogwa friendship kye yavuddeyo n'atangaaza. Maulana mukwano gwange, yes, yeah. Bonna mikwano gyange ne Rain tewali nkolagana eri awo naye abantu kye balina omumanya Maulana muzannyi wa comedy ne Rain, so anything ekikolebwa kale lwakuba nti abantu bakkiririza nnyo mu mawulire naye ng'amazima tewali nkolagana wakati wange na Maulana. Teyakomye okwo mabegakaawo mawulire gavaayo nga ffenna tumanyi omwana muwala Chosen Becky oyo ow'ennyindo gwe bagamba nti ow'ennyindo mwana muwala wa mpisa nnyo era yakuzibwa mu maka g'abalokole. Taata we mubuulizi wa njiri, taata we pasita ye Masaka eyo, era taata we yavudde n'agamba taata we yali atambuliza kagaali omuzindalo gwe ng'enjiri yagitambuliza kagaali ng'era akooye ng'omuntu omukulu era bw'abeera naye era yavuddeyo n'agamba nti taata navaayo ne mugulira piki, yagulira taata we piki ne yeebaza abawagizi be, abawagizi abamubeereddewo, abaagadde musiki we, abasobozesa musiki we okutambula, n'atangaza ne ku nnyimba n'atusuubiza 2020 guno omwaka gwe tulimu gugenda kuba gwa ttabu, agenda liizinga hit ku hit. Era teyakomye okwo n'avaayo n'atangaza ne ku byavaayo ng'eri omwana w'empisa yafukamidde ne wansi ne yeebaza maama we kuba yavuddeyo n'atangaza abantu be booli boogera simanyi biki. Yavaayo n'agamba nze oluyimba lwange olwasooka ozanya ku TV nagula TV ewaka ekyalo kyonna ne kijjula nga kirabira waffe TV nga na maama wange takikkiriza. Bwe nagulidde taata wange piki taata yagudde ne wansi mu ttaka nga takikkiriza. Namugulidde piki bambi musajja watumbu nga tagimanyi naye era yamugulidde piki kati taata ku piki kwatambuliza enjiri era nga yasuubiza nti abawagizi bwe mwenna abasapootinga Chosen Becky alina akayimba akapya bakayita Telemundo, alina n'akalala ke yaliriizinze ng'era yagaye mu supporting asobole okugulira taata we ekibanja, taata we ateekeko church. Fuba mwana mulokole abasinga kye baali tamanyi nti ono omwana yakuzibwa mu maka g'abalokole era ng'alina empisa, ayogera afukamidde wansi mwattu, ayagala kugulira taata we piki yagimaze, ayagala kugulira taata we ekibanja, taata we kwagenda oteeka kyaki basobole okutambuza ekigambo kya Katonda. Taata yayongera obuulira enjiri by the way yaŋŋambye nti bambi musajja wattu anti luli yali kagaali ng'abantu bamusoomooza, abantu bamugamba kati laba nno taata wa sereebu ali ku lugaali kwawoganira atandika obeera nga nkubira essimu omuwala wange nno banvuma. Bwe nakola interview yabukedde nti taata wange yansaba piki era namusuubiza bambi waliwo omukyala bamuyita Anet era ntuuse okwebaza kwange gy'ali abeera London yampa obukadde 4 n'ekitundu nengulira taata booda era agiina era kati enjiri yagyongeramu amaanyi kubanga muneefe Katonda waffe yatukolera yayongeramu amaanyi naye kati ali ku level ndala nti bw'aba agenda okubuulira enjiri atula ku piki ye n'agisimba ogenda atandikirawo omuvuma tasobola okitegedde atula ku piki ye wali kwateekwa akazindaalo ke mpozi njagala era omugulirayo emizindaalo singa Mukama aba nnyambye emizindaalo egy'amaanyi n'omukolera ekifo ekiri permanent. Ebintu by'okutambula okubulira buli wamu birungi era Yesu bw'atugamba naye bambi kale ng'omuntu akuze, musajja akuze nti waliwo bambi watuuka nga bikooya naye bw'abeera ewamu era kati kyempulaninga abeere awo nga bamumanyi nti awo wa musumba Andrew Kyabaggu taata wa Chosen Becky. Ebintu bingi sibibala nze nali nteekako enjala naye tezinvaako tonnandaba
ekitegeera teziggwako nali nange okitegeera mukwano nali sambalako bulungi era banne mukyala Anet era yeyambulira n'engatto eno yava London eno gy'olaba mu Uganda nali sambalako bulungi nali simanyi bya bbeeyi weewawo kati ne wemba nyambadde ekyalayisi era nkyambala njagadde ondaba mukusandika kyokka bambigga amazima bafaani bange mukama abampeera omukisa munyimirizaawo wano singa siriiwo kubanga ebintu byetaagamu ssente sisobola tambulira ku piki emasaka eyo sijja kulimba kyali kirooto naye munnange kale omwaka guno nga womanyi nti tewali wooyitanga kaserengeto kokka mujjamu obusozi mwaka guno waliwo ebinzitowereddemu nali njagala kuzimbira maama wange ne taata ennyumba bafune amaka gaabwe agali pamane tuve mu eri enkadde weewaawo nayo simbi naye kale wantu wootwala omuntu n'agamba weewomba beki nange mukama waali bampadde omusajja we tuligenda kanfukamire olwekyo naye mumpagire mbeegayidde nzimbire maama ne taata ennyumba nange munnange at least ndabikeko ku kyalo abantu baali bagamba omwana aleese amaanyi olwo maama mugambye tugenda kugula ekibanja tuzimbe naye munnaye ebitambula bubi naye bambi mumpagire wamumpagira amazima gennyini nja gizimba ate nja giraga sijja kweka kubanga nze ndi w'amazima era ensi ekimanyi ne maama wange nja muleeta bulambalambala mu kamera yeebaze kuba yayagalaga naye mulekayo nga wamanya abazadde ayinza otuuka wano n'akaaba bannange mwebale nedda sijja kulimba okuggyako omukolo ogwasooka ngangulidde maama TV nga tufulumiza oluyimba byabangi tetwafumba mmere nti alisaaki oba twafumba mmere naye twakuba envuulu ne tuwoggana ne tukuba aleluya ne tuyimba abantu bonna ne bagamba ki ekigudde mu nnyumba y'abalukole naye eyo ye pate yesirierabira obulamu bwange wonna maama yakaaba n'atuula wansi nga byalaba tabirabanga taata ne pate ya piki taata yawunga yali tannaba nno giyiga musajja wattu namugamba taata waliwo ekyamagero ekizze kirinde munnange nga yeetegeka nga ntuusa piki n'asooka n'atuula mu ttaka naŋŋamba mwana wange oyagala kunzita na ssanyu ate kati emugamba munnange nedda bafaani mukyala yampulira nga ŋŋamba okugulira piki n'ampa ssente era yiyo bisiiti yiyo buli kimu elementi piki sina kyenkutteko taata nakola omulimu gwange ogw'obwesigwa munnaye bambi nga tannagiyiga annaye nga mukama w'amaanyi abantu b'okukyalo ne bajja ne batunula ne baseka bannaye nga balaba nabo si kituufu n'anyenyanyenya naye yamanyiira kati bannange bafaani bange simanyi nakyabagamba kuba ndeese oluyimba actually lufulumye leero era singa mbi kibadde sooka documiyaringa ne tukimalira wano yes baluyita neesiimye vidiyo y'amaanyi audio y'amaanyi buli abadde agamba baneebeki bane kati tutandise